Ebyensimbi ezabbiddwa mu banka ya Uganda enkulu kati ate no bivuddeyo ne bimanyika abazibbye General Museveni byatumye okuzibba era gye bazikwese era zaaki ekyazibbisizza olw'okuba nti bazikwese eyo era zigenda kukola mulimu kinaki. That will make this economy going behind. I want to assure you people and assure the country the economy is now on. Yabagamba agenda bawa assurance nga economy etambula etya. Nga economy etambula bwetyo. Sabiti ewedde amawulire gasasanira emikutu gy'ebyempuliziganya nga bwe waliwo ensimbi obumbi nkaaga ezaali zibbiddwa mu banka enkulu nga ne gyebuli eno abeenyigira mu kikolwa kino tebamanyiddwako mayitire. Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija amakya ga leero naye avuddemu eddoboozi ku nsonga eno n'ategeeza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso wabula nga n'asangibwa nga yeenyigira mu bikolwa bino wakukangavvulwa. What do thieves, the thieves which are who are stealing money from government, including even those who are in the government? Didn't you hear me when I was telling the president in Corona? You heard me? Did you hear me? Yes. There are bad elements in society, and that one it is difficult to wipe out. The best we can do, we can investigate them, and if we find that they have erred, then you arrest them and take them. All right, Mr. Matako Kashaija. Oh, sorry. Mr. Matia Kashaija, the finance minister, how are you? Let me hope you are doing fine. First and foremost, before you annihilate each and every thing you're talking about Bank of Uganda, first arrest your boss Museveni. If you have guts or powers to arrest, first arrest Museveni, go and arrest everyone in the Bank of Uganda, and you arrest yourself. Matia Kashaija, arrest your boss Museveni, arrest all the staffs of Bank of Uganda, and yourself. Kavudde kwanjula. Tebakulya sente wadde n'ekinusu. Era information nze nagitandika era kangimaliriza olwaleero. Teri TV, kebe radio, kabere bloga yafuluma information eno nalinze. Kasoke mbezeyoko. Museveni ne banne okujja bajja babba. Nga bamenya banka, bakube motoka za banka, babba microfinance, babba ebima by'emmwanyi bali mu nsiko. Kati baatuuka bali mu gavumenti balina kubba bubbi kye basobola. Okay? Awo tuvuddewo. Ebintu ebimu tebifuluma mu mawulire era basasula mawulire butabifulumya. Yoseriti bahabulwa rutabayisirwa mutabani wa kale kyensi yeta muzeyizedde ensanga bisibe na nyinika buyonje etambula. Buli nsi alinayo agent we ngali well off financially ate nga nabatuuze. Buli nsi yoseri alinayo agent we ngali well off financially nga n'obutuuze babulina mu nsi ezo. Nga akaunti ne beguddeko akakadde ka dola obukadde bwa dola 10 teri nduluye kuba mu nsi eyo nti sente nyingi. No. Mufunye bulungi kati. Musekaji. Amusabira. Mwala ko na vibe yange. Buli nsi Museveni alinayo agent we gwe yateekayo nga alina obutuuze bakola ne business ennene nga serebe zigwa ka account ezo tebeewuunya. Buli muntu azabba ssente mu gavumenti n'adduka ssente za batazibbye nti azibbye bubbi no baba mugambye fuluma n'omunyago ogwo ogenda oguteeke wantu ogwo investing muddeyo mu history kubanga bogama ne byakutaaga yabbase n'afuna 1.5 billion yaziisa ku kisaawe ki
total nonsense. Buli abadde ajja bba ssente zonna Museveni abamuauthorizinze okujja okubba ssente ezo. Kati mumpulize bulungi. Museveni afunye obuzibu ne bwolaba atambula Serebu mu kisaati kyekyeru ng'azunga eggwanga lyonna, sigamba nti ebyokukola tabirina. Ebyokukola birina naye poliisi mulimu buli maawa amaaso gamutwakadde n'ekyokuzzaako takimanyi. Takyasobola kubeera mu nju nga tatambudde kati. Buli kitundu ajja kulambula mu kitundu kyonna ekyeggwanga mujja mulyako ne mu nnyanga ettanda ng'atuuseeyo. Kipressure. Tafunangako kye bayita resistance mu bulamu bwe nga gye mutaddewo since elections wezagwa 2021. Aspendinze sente to neutralize people power NUP local ne international. Era effect somehow mugiraba ne tukyalemeddeko mpaka kuwulira bubi. Sente ze yakaspendinga bukyanga Kyagulanyi ajja ne ba bloggers aba national platform okujja zidda bolinga emyaka 15 ejja political career ye gyabaddemu ng'azikozesa. Nkiddamu genda okinoonyerezeeko. Sente Museveni ze yakakozesa okuva mu 2021 nga tumaze akawo n'okutuuka olwenjogerera zidda bolinga emyaka 10 ebisanja bisatu ebya campaign ziwedde ng'ate akyazifulumya mpaka nga tuuse mu kalulu akaddako. Kati alina kubeera ku pressure. Kati kambaddizeeyo kati. Museveni akimanyi nti abazungu bamugamba togeza naye ate emputwalira nnyingi nnyo. Didigi bamugamba sooka omulemu tojja kusobola Kyagulanyi eri nnamba nnene ono yalina okujja. Baleese Mpuga de Mapuga mukubye mujje mu layini. Baleese Salonga Mulenge ejja mukubye mujje mu layini. Kati tebalaba omuntu yenna. Kyovana ne bali bazuukusizza. Omanyi bazubadde bazuukusizza omulambo gwe Kasangati gudde. Kye mwakoze omulambo gwe Kasangati. Enkuka ekikola bazzukulu baayo. Mwakubye omulambo. Gulina mu kkomera gwewuunya abantu baagukoowa. Kati omulambo gwe Kasangati guli mu kkomera guli awo gutudde gwewuunya kiki kyabadde mu nsi. Abantu baagukyawa. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi. Kati ye kennyini yayagala ajje naye ate waliwo ekibuuzo agenda kikola atya kubanga amateeka gamukwata mu gatojja kwesimbawo yagamba gwenda kwesimbawo. Kati ekituufu kiriruddawa banoonya ssente ez'okutandika okugula okuwaba opposition okutandika okufokasinga okukuba Kyagulanyi. Yensonga lwaki mulaba bano ba Mukaaku bamabikke buli lunaku ku ofisi buli lunaku on daily basis bayina function nga boogera ku kigambo kimu Kyagulanyi NUP Kyagulanyi NUP Kyagulanyi NUP on a daily basis. Lwaki sente zaafuluma naye sitaani ayina effujjo bw'alaba ayidde gwagoberera wano nkyabalukira lugero batukire ku kyembadde mbagamba. Mabikke omugenzi Sebana yamukolimira amugamba nti gwe ne bw'olikolota tolifuuka kyoyagala kufuuka n'amukolimira. Ono Mukaaku ye mufuwa jjo beebo those are political failures n'abalala. Kati badde bazuukusaba Besigye ne mukubirawo n'afiirawo. Ekyo ne mukirekaawo. Kati banoonya ssente ze bagenda okuwa opposition etandika okuba nti erumba Kyagulanyi nga tekifokasinga ku Museveni. Nkiddamu genda otunuulire opposition yonna tefokasinze ku Museveni efokasinze ku national platform ne Kyagulanyi. Abantu abo ebintu ebi opposition yonna tefokasinze ku Museveni efokasinze ku Robert Kyagulanyi Center ne national unity platform yonna. Tewali mulala. Lwaki Kyagulanyi yali mu entebe oba yali mu ntebe ekololo Nakasero si yali mu ntebe agibba. Lwaki yagibba ate go bamuleka ani batunuulira ate agibanja. Kitegeeza wandikola ekintu okulumya omuntu n'omuzika ng'oyambe ekkiriza. Bano gye bakoma okulumba Robert Kyagulanyi Center mu kiwa ekifaananyi bannayuganda nti lindako. Kati ate mwenna lwaki mulwanyisa Kyagulanyi ate avuganya Museveni? Era kambategeeze mbadde saagala kyogera
mpuga togeza nojjayo ekisaati kyo ng'ogenda kwesimba okuba president otawaana. Lukwago togeza nojjayo ekisaati kyo ng'ogenda kwesimba okuba president otegana. Namwe ba MP mwenna temutegana, abantu bagenda bakuba. Kino mbabuuliddeko ky'abantu bagenda bakuba kubanga bategedde. Buli lwe mulumba Kyagulanyi ensi esirikale nga kiki ekigenda maaso waliwo ekikyamu. Kino kibabbiddeko bagenda bakuba. Ensi bagenda bakuba kino nze kyama kibabuuliddeko. Temugeza musime mugenda kwesimbawo mwenna mubiveeko kubanga ensi yakooye. Okusirika si busiru. Gye mukoma okulwanyisa Kyagulanyi nga yalwanyisa Museveni kitegeeza mukolera Museveni bagenda bakuba. Era mulinde mugenda kuleba n'abafuzi nti bamukubidde ku lumbe, bamukubidde ku pate, bamukubidde ku mbaga, bagenda bakuba. Ekyo kibabuulidde nga ki? Ng'oyagala okumanya nti abasajja bano basiru. Essaawa zino ate akulira owa NRM kati yakulira ki? Yakulira guli omukutu gwabwe ogw'ekisiru mu busimu bwa Party bikozi bitya? Kiwanda Ssuubi. Ekyo si kyekikulu kati kambazzeeyo wali. Bank of Uganda tesoose kubbibwa leero. Nkiddamu. Bank of Uganda tesoose kubbibwa leero. Mu 2016 nga twolekera akalu Bank of Uganda yabbibwa obuwumbi 10,000. Nkiddamu. Nga tugenda mu kalulu ka 2016 tekyafuluma ku TV, tekyafuluma mawulire, tekyafuluma wantu wonna. Bank of Uganda bagibbamu obuwumbi 10,000. Bibiri nga tugenda mu kalulu. Museveni yali anoonyesa zigenda okuba campaign, zagenda okukozesa mu delegates conference, zagenda okuwa Besigye, zagenda okuwa opposition okumuzannyira omuzannyo gwe mu 2016. Bakozesa system y'emu ne batransferinga billions 2 nga banaatera okugenda mu delegates conference ne zigenda mpaka Dubai kwa akaunti ya agent wa Museveni e Dubai. Bwe zituuka e Dubai ne zituulako bulungi nnyo, ate fun enough sente zino bazibba ku Friday. Sente zino zibbibwa buli Friday okusinzira ku history ne search gyenkoze. Bank of Uganda bagibba bwe tugenda nga tunaatera okulonda, ate bagibba ku Lwakutaano lwokka. Lwaki bagibba Olwokutaano? Kubanga bw'ogibba Olwokutaano katugambe banka zonna zikoma saa 10, oli bw'ayingira mu system n'akola transaction eyo ku ssaawa 10 ne dakiika 45, buli omu abakulozinga fayiro yo kudda waka. Kitegeeza nti abagimaliriza teri agenda kuddamu kutuna mbita byo mpaka Monday. Kati jjukira ensi ezimu ku Saturday ne Sunday zikola. Kitegeeza bagenda processinga sente ziri bazijje bazifune, ngeno banagenda okudda mu bitabo bya Bank of Uganda nga sente zagenze. Ate na kino kakikujjukize, teri haka asobola kuyingira mu kompyuta ya Bank of Uganda nga tayinamu insider. Teri mubbi asobola kuyingira mu banka akolera mu bufere oba kubba nga tayina muntu wa munda. Guno mulimba gukoledde munda. So 2016 Bank of Uganda bagibbako obukadde 200 ne zigenda mu Dubai kwa akaunti emu ne zituula. Ne bagamba Yoseri sente tuzitrackings ziri Dubai. Twogere gavumenti ya Dubai sente bazizze. Omanyi Yoseri kiyagamba, yabagamba a bygone is a bygone. I don't want problems with those Arab countries, because if we start engaging in economic wars, it will bring problems to my country and my economy. So leave the money to go. Nabagamba mutagala kwengeginga mu ntalo n'ensi ya Dubai kwezo sente bazikoleki bazireke. Oluvannyuma lw'ennaku 7 agenti we yaddamu na transferinga sente zino ne zigwa ku akaunti ya NRM Secretariat in 2016.
Kintu kyekimu kye bakoze olwaleero. Babye, in fact, tugamba ziri billions okusinzira ku sources zange deep. Tugamba nti ziri billions nkaaga. No, it's not billion nkaaga. Okusinzira kuba insiders ziri mu million 15 eza dola. Ziri million 15 eza dola zebakubye. Fwana zitwala byeko mulaba billion zinkaaga ziri million 15 eza dola zebabye. Sente zino bagambye zagenze Japan. Japan yo agent we account ko zagudde. Nezagudde Bungereza one agent we. With a small period of time, sente zigenda kuddamu ziwayalingibwe, ziddemu zigwe kwa akaunti zaabwe za NRM Security n'ebitongole bina, ziddemu zikola emirimu gya campaign. Mugenda tandika okukola sente zibasutulira mu makutiya, mu kiro, mugenda kola NRM tandika okukola conference, okutandika okutambula mu nga bagaba sente okugula bye ekitaagisa okugula, kubanga bakimanyi kye bagenda zikozesa. So njala mutegeere nti sente zino zigenda kugwa. NRM mwina account mu Equity Bank. Equity Bank yani ya Janet ne banne. Kubanga sente zigenda kukola kukozesa kugula opposition n'okujjamu aba NRM balina mawagale basasule n'ebirala. So nakyo mukitegedde nti mu 2016 nabo batubba sente. Bahaka zibano abakola emirimu gino kuliko aba China, kuliko aba North Korea. Ngera company ekola emirimu gy'okubba bagita Song. Ngabo oluyimba nti Song, company bagita Song ebesinga Kololo yekola emirimu gino nga Museveni ba hackers bakozesa okufera eggwanga n'okulimba okulijja mu sente nga base ziri Kololo. Bano kuliko aba China n'aba North Korea bebakola omulimu guno. Museveni, do you copy? Kuyinza okuza namusobola okuma information mpaka nasi temujja kuma information. Information is power. Company z'aba China n'aba North Korea bakola omulimu guno with the help of Bank of Uganda staffs and mafia. Lwaki Gobi tannayogera ku nsonga zino? Era lwaki bagenda kukola bw'ogamba nti ogenda kukola investigations, first and foremost oyina kusooka kukwata okuva kwayera mpaka akitinganga Governor Bank of Uganda bonna nobateeka ku seemwayi nobakuba emboko ku lubuto ne ku matama nga teguli wadde yenyeenya ne baleeta sente zino. Mwana bya traces za sente zino teri gwanga kamba bulina kino mukitegere, teri gwanga liyitibwa ly'abazungu katugambe Bungereza oba Japan wadde y'abasajja ba Asians esobola kukkiriza kukola transaction ya kakadde ka dola nekateeka nekayingiza mu nsi yaako nga tewakoze fara investigation nga sente zirikkirira. So this deal was officiated by Museveni himself nga sente ziri officiated by the government of Uganda. Teri nsensobola kuyingiza mu nsi yayo miliyoni eberemu ya dola neyingira ng'eyingidde buyingizi nga ya muntu. It is possible. Sente zaze nga zirikkirira ziri officiated. Birungi kwoli, Muhoozi kwoli, Museveni kwoli, Kashaija kwali, buli omu kwali. It was an inside job sente za campaign na ina mu direct conference zemugenda okuwa ki zemugenda okuwa aba opposition okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Information njiba nsinzira no kafoma gula matemu erabira otusinzira nga bulijjo. Mutegede mbadiza 2016 bobo ino omuntu akola mu revenue akola mu finance akola mu Bank of Uganda agenda kubuulira biche birawo 2016 sente mekeza biwa zatuuka zitya era zadda zitya. Era enkola yemu ze sente zimbawamba bazi billions bazalimeko kuzimba NRM Secretariat nakola kini bajirya bajimeketa n'obugumba ne babulya NRM Secretariat ne bajirya. Mutegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Kati
wali wembagambidde nti mwe bampuuga temugeze ne mwesimbawo oba maigani nani namwe ba NLM propaganda lesaba ku mainstream media ne ku social media lwaki bwe bakutuma abasiru ate toleeta bannayuganda abali mu mulembe guno mu generation lwaki baawula nnyo wakati w'ekitakambagga wakati w'eppera n'entula babyawula nnyo lwaki National Labourers Movement ekibiina kya NRM tekirina headquarter enzimbe mu myaka aga Democratic Party terina headquarter nzimbe ku myaka nkaaga Forum for Democratic Change ku myaka gyemazeewo terina headquarter nzimbe Jema as well UPC weri tugenze ku bibiina obulala bonna buno mujje twegatte tukole ekiddako tebulina nupu erina ekibiina n'essomero wetendekera kati gw'oli musiru nnyo avaayo agamba nti Kyagulanyi akulira Museveni ate nga amukolera ayina ekitebe nga gwakulira talina kitebe wo asiriwula kwenkana kigundi gwe naawe ate mutubalemu ku magezi nkolera Sudiri atambuza bigere nza mukolera nvuga BMW ate nze mutwalako mba ntegera lunaku ki oba otegera lunaku ki mufunemu ku magezi ensera buli kimu kyobula mbaga nti kati gwe DP Block tolina wadde ennyumba y'emizigo 3 eriko ekibiina kyammwe kya DP Block mpuuga emyaka ano oli mbyabufuzi tokolangayo wadde office nti yiyo y'Emasaka etuddeyo naye oyagala njalako esimba kuwa president ate n'ekirala mu nkola eyowa Sseruganda era omuntu asomyeko abugumyeko bagamba nti musajja munno bw'akusinga ekigere togiyita njovu ate ekintu ky'otasobola kirekeranga munno n'akirya one bw'oba wagamba Nuupumbi nga wagivaamu tewali kikwogeza ku Nuupu ate n'ogamba nti nkyali mu Nuupu no tekisoboka teri bw'oba wava mu Nuupu nga Nuupumbi lwaki bw'omaliza ogamba nti nkyali wa Nuupu bagamba nti gundi mutemu mubbi neno ngati oyo akyali mukwano gwa ekintu twatulya naye emmere ng'ate mubbi nga banoonya babbi they are looking for suspects nga naawe otuddaawo mubeeremu ku bwongo butegeera n'otula nze ndi wa Nuupu kubanga banondya ku kaadi ya Nuupu no the moment kasitoga nti Nuupu sikyagikiririzaamu n'ebyokola sikyagikiririzaamu oba ogivuddemu automatically ekitegeera muleke kwefuula kye mutali buli amanyi nti wava mu Nuupu toddamu jjogera ng'ekibiina ky'olimu wakivaamu piriyodi kimala bw'oba okyaye omuntu mukyalo mwogende tokuba kaddanyuma akaakaddanyuma kabi nnyo ekibakubye akaddanyuma mukimanyi bulungi nnyo nti singa tayimu egenda tuuka bannayuganda gye mulabanga abataliiwo bave gye bafubutuka nga temwe gye bafubutuka mugenda kukwata ku moto oli omwage nti kino kiribadde tutumanyi lwaki basirise babalaba babala omuku omutyo ono Mayiga ntiye ono Sseggona ntiye ono Mpuuga ntiye ono Mukaaku ntiye ono Yegundi ntiye ono Yegundi ntiye okay no problem nga tusirike nga tubalaba ono Ekansala gundi ntiye babalaba naye babalindidde mu tayimu eri ya campaign omusajja ajja bayisaako tuleero oba ajja bayisaako lukululana y'abantu oba akolera laale y'abantu ng'eriko abantu akakadde kamu abantu amu bajja batwala emulago puleesa nga zibalinnye alusa nga zirinnye nga gwetusobola dde okuŋŋanya famire mu kubeera aleesooka ekyo kyo kibabuulidde kubanga abantu bakoowu ekyo mukitegeere mugezezaako nnyo okukola propaganda ne blackmail mu Uganda takyakola bagenda bakuba ekyo mukitegeere mugenda kuwa puleesa awo tuvudde
bavuddewo. Buno obubaka njala bugende eri minisita wa Kampala omukyala Misa Kabanda Lukwago ne bannammwe. Mukyala Misa Kabanda buno obubaka njagala bukutuukeko bulungi. Ebyensimbi zaffe no zamubiwulidde mubitegedde abasajja ng'egye bazeeka banyamu free of charge. Ate tebali mu kittavu ateka obutesi mukono vu zakutte zafuluma nazo nawe wongera okulaga nti eggwanga lyaffe ffu lyafa bwe ffufululufu. Tulina okusobola okwongeramu amaanyi kisituke tutaase ensi yaffe naye ensi etugenda